Where are we? Where is this? No Nansana. Embeera bweto bwerabika mu kitundu ky'e Nansana, eno si kitabekisi Nansana eno. Bagamba nti enkuba etaataaganyizza entambula mu Lubigi. Lubigi ebeera ero. Etaataaganyizza ebyentambula ku Hoima Road. Very good. Kati awo bati wasobodde kukeera. Tena wagenda kugamba mukamawo nti jamwangu. Okay, neyanza egamba buzaako omulabi waffe ali ku Soul TV atukereddeko olunaku olwaleero. Enkuba yatonye mu bitundu ebisinga eby'eggwanga naddala wano mu Kampala, era ng'enkuba bw'etonye ebiseera ebisinga etaataaganya ebyentambula olw'amazzi ate n'emmotoka ezimu zitera okufiira ku makubo naddala ekiseera ng'enkuba etonye. Ekifaananyi ekyo ky'olaba atusinzidde wano mu Lubigi, abo bova wali e Wakiso okuyita wano e Nansana, era nga bw'olaba ekifaananyi ekyo mmotoka ziyimiridde ddala okuviira ddala eri waggulu ku Yesu Amala paka okukulira okutuuka wano mu Lubigi. Ekizibu ekivuddeko mu dakiika nga 5 emabegaawo waliwo emmotoka emu ey'ekika kya Wish eyatomedde akatrench kano akakuba akana akakomukubo mu makati akawula aleni eyolekera e Wakiso ate neyeva e Wakiso okwolekera ekibuga Kampala, era nga emazeewo ebbanga nga bagezaako kubanga bagijjawo era yereseewo akalipagano ako. Ate n'ekirala weefiiridde wennyini oba weetomeredde katrench ako ate wali amazzi amangi. Saawa zino ngenda kubanga nkola kifaananyi ky'abantu, waliwo omwami agezaako okusena amazzi n'ekidomola asobole okubanga akendeezaako ku mazzi, naye nga awo olaba omwami wasinira amazzi awo wewavudde obuzibu, era motoka we yatomedde trench olw'amazzi agabadde nga gabise akaleena ako ng'omuntu abadde avuga abadde tasobola kalaba, era nga kitutekwa akabanga kawerako ab'amagye nabo bazzeewo okulaba nga basobola okubanga bataasa motoka eyo esobola okubanga evaawo, abantu basobole okubanga boolekera ekibuga basobole okubanga bakola, era ng'ekyo kivudde ku mazzi amangi agabadde gayitiridde wano ku luguudo olw'e Nansana Wakiso naddala ng'otuuse wano mu Lubigi. Era nga awo wenyini awo olaba oyo omwami wenyini wagenda amaaso n'okubanga asena amazzi awo wewali ate n'ekuba eriva wali mu bitundu eby'enabweru, era nga awo nawo motoka olw'okuba nti zijoyiningirawo ate leeni y'emu, ensonga lwaki olaba akalipagano k'amaanyi ennyo okuviira eri waggulu paka okutuuka eno wansi. Ate ng'omaze okusala wano amazzi webagenda amaaso n'okubanga basena ate wasigadde emotoka zo zitambula bulungi, era nga ne leeni ebadde efuluma ekibuga Kampala okwolekera ebitundu by'e Wakiso n'awalala ebadde ekyatambula bulungi. Obuzibu obusinga bubadde wano wennyini awabadde amazzi, era nga n'essaawa zino bwetwogerera omuntu ava e Wakiso ojja kubanga otwala eddakiika eziwerako okuyita wano e Nansana ate okwolekera ekibuga Kampala. Mpozi ekirala kyenyinza okulagako ge mazzi amangi ate agakedde okubanga bwe twatuukidde wano ku saawa zaabadde saawa nga 12 n'eddakiika nga 4 amazzi gano gabadde gabuzaayo katono okusala wano ku lutindo waggulu, era ng'abantu abasinga abadde beeraliikirira nga batandise okuyimirira amabbali n'ebbali g'oluguudo olw'okweraliikirira amazzi gano agasaze. Naye saawa zino wetwogerera gasobodde okubanga gakendeerako kati abantu basobola okubanga batambula n'okuyita wano wenyini ku lutindo waggulu, wadde ng'ate go gakyaliwo mangi, naye waggulu ate lisitiwo wakalu motoka zisobola okubanga zitambula bulungi nnyo. Kati bw'otunulira ate eri nga ku ttaawo wansi awo tewali kaliipagano. Ekizibu kiri nti kwe kuba nti motoka kati ezisinga zeesibidde eri waggulu nga bwe nkola ekifaananyi kye twatandise nakyo eri waggulu e Nansana, kati eno wansi wo motoka zitambula bulungi. Mpozi ng'otuuse wali mu bitundu eby'ekasubi ogenda okubanga osanga akalipagano, naye nga wasigadde bw'omala okusala wano e Nansana ojja kubanga otambula bulungi nnyo. Sayidi eno gyenyimiriddeko eno wewali ate omuggo ba trench eyazimbibwa okulaba nti eyambako amazzi gano gasobole okubanga gatambula oba kuyita wano wenyini we bazimba. Njagala balagako katono nsobole okubanga nkomawo mu studio. Eno trench gye mulaba bagizimba edda nga tebanaba kugizimba singa sisobola kuyimirira wano wenyimiridde, kubanga amazzi gaali gasala nnyo ne gakuba n'ebino ebyuma liba tebanaba kuteekawo ebyuma nga waliwo obumu obutono. Naye saawa zino wetwogerera okuba nti eno chano bagizimbira ddala okuviira ddala ebwayise, kati amazzi bwe gajja gasobola okubanga gatambula bulungi okuviira ddala eri ebwayise okuyita wano wansi paka okusala ne golekera ebitundu eby'enjawulo. Y'ensonga lwaki bw'otunuulira wano timotoka zisobola okubanga zitambula okuyita waggulu nesobola okubanga zoolekera ebitundu eby'enjawulo. Ekyo kyayambako kulaba nti at least amazzi bwe gabeera amangi tegasobola kuyita wano waggulu, gasobola okuba kuyita wansi. Mpozi kyensembyayo kwe kuba nti n'ab'ebyokwerinda wano wetwogerera amagye gayitawo buli kiseera. Nga bw'omanyi ebigenda mu maaso mu kibuga Kampala
era bebyokwerinda nabo babayitaayitamu okulaba nti bagenda maaso n'okubanga bakuuma emirembe basobole okukkiriza okubassa basobole okubanga bagenda maaso n'okubanga bakola ate tebafuna kutaataaganyizibwa kwonna. Eyo y'embeera gyenjagadde okubanga mbalagako wagenda maaso n'okubanga tula ku Soul TV. Ebisingako of course abasasi baffe bali mu nsonda ez'enjawulo bajja kubanga batuwa ku bikwatagana n'enkuba, naye nga wano e Rubigi embeera y'entambula etaataaganyizibwamu katono olw'enkuba ate n'amazzi agayitiridde, naye nga tekigaana muntu yenna okusala n'ayolekera ekibuga Kampala n'asobola okubanga yenoonyeza ku nsimbi. Nkoze ne mubiri n'ekawadwa munzikirize nsobole okubanga nzirayo mu studio mugende mu maaso n'okubanga muweereza. Is an archive